njagala okubala musaako ate n'okwebaza Katonda okutuwa ekirabo eky'obulamu okutukuuma ffenna bannayuganda okusingira ddala bannamasaka district ate ne mu kitundu mwempangalira eky'emikoni buwunga bannaguleta Masaka mwenna ennaku zino tubadde n'akakuba akatonyayo bakasirikamu naye ng'emabega awo ebadde etonnya ebadde erina bingi byeranga erina byetujjukiza n'ebirala ebiringa ebyo kale enkuba eyo tugikozese n'amaanyi ate mu maaso awo tuleme okubeera engajaba. Nze Ssaalongo Kalema Fred Paxi ampangalira Mikoni era gye nvudde okujja wano njagala kusaasirako abantu baffe abangi abalina ebizibu ebyenjawulo omuli okufiirwa okulwaza n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ebibasoomooza ebyo byonna tubikwasa Mukama Katonda naye n'abo abalina ebirungi bibatuuseeko njagala okubasanyukirako ate era mukadde kano kennyini era nammwe mulinga bali abalina ebizibu mwetaaga era okubeera nga mulina Omukama Katonda okusobola okubalungamya mu kiseera kino eky'essanyu musobolere ddala okuvubuka obulungi neetonda olwabawuliriza nti nfaananye okukeerewamu naye waliwo omwana awo owa booda kuba tutteko piki badde nzijja nga bagimubyeko naye musanze baakagimubbako era njala kwebaza abakuumaddembe bwe tukoze omulimu mu bwangu piki eyo neesalibwako bagikwatidde kaliisizo yinza okutuukana nga bamaze okugikwata n'omumpembe bamukutte omumpembe abadduseeko munyingiridde wano ye babadde naye bakyamuwenja era basuubira nti basobola bajja kumufuna naye oba oli awo kuwo mwana oli omuvuzi wa booda ffe tulowooza nti ffe byaffe tuli basanyufu nnyo eby'omumpembe Katonda ajja mutufunira ate era atuwadde piki yali badde naye amutuwa ayinza okuba nga naye alina kyabadde amutaasa kyali mutuuseeko tweyanziza nnyo tweyanzeege kampu yammwe kubanga omuntu wano mu Masaka ali organized mu kalulu obulungi ampuliriza bamweta Nalule Joanita akwatidde NRM bendera nga bwolaba ttiimu y'omupiira nti ono akokinga bagolikipa ono wa makoona ono wa free kick ono waki nga bwolaba ttiimu ezibeera organized ez'Abungereza ndi ono akokinga bakipa ono abakuba free kick ono wa penalty okitegeera mu mbeera eyo yonna kuba omuntu alirowoozanga nti omutendesi awamu nga biraffe betulabeene ebya Uganda ne bwogende Bungereza buli muntu alina atendeka Nalule alina kampu alina tekiniko okwawukanako ne bannabyabufuzi oba oli abo abalala nti ye yaddira abakugu wano tukole bwe tuti Box Media webekubyemu endobo wano wetu wakati nze bwe mba nkola omulimu gwange nkola fair play mu byomupiira okimanyi oli waba yakumya penalty ate ne bamutemula bwebityo bibiri nyina video zembadde nkola ennaku ezo nga omukyala babiri esala kityo akuba omubaka Kanyike okumutta wansi naye omubaka Kanyike namukolera video emu nange nga yemulugunya ku bantu babe bazze basiba wabiri esala mama wange nakyayira ddala katagala kundaba naye natajjukira byenze mukolera nga naye mbadde mpostinga video ze nga alumbagana naye nga ziri mu point ziri mu message eri abalonzi ate naye Wami Kanyike we yamusobezaako naye nkola video yange ku mukutu gwange guli ogw'obwananyini gwa Box Media guno ate yanyize bunyizi kati bitamanyi byabufuzi ate kati bano abanalule kuba nayo video yaabo naye yabalimu nga ebaniibula naye ate tebakyawa bakati omusajja akola mu mulimu gwe nze njiyita fair play nga bwe abamanyi olumira omupiira nteeka mulinga namukolera video ng'alumbagana nono kamukole nga naye alina wamwanukulira baleme gamba nti ndi mukyekubiira omupiira wone ngubalansinga bulungi naye ab'NRM ab'NUP bagamba nti akalulu kabalemye mutandise kwekwasa nti bayuza ebifaananyi bya President Museveni ne bakandidenti bammwe ne mugenda maaso batwala makomera mbukati kimukola Mwami Kalema Paxi neyanziza nnyo aneyanzeege
okusookera ddala njala kwebaza nzikiriza nebaze abali ku radio eno abatagivaako asooka ye nnyoko maama wo kityo babiri Saala nasiba butereevu amakya ga leero ali mu kuwuliriza abadde Kasaka ewaka agenda okuva okugenda abadde asinkanya abavubuka ekaju naawo nga bwanyumye nabo naye abadde kwali wenyingidde kubanga adamuuza nga tonatuuka bagamba nti bwogenda okukyala era njala kwebaza nenalule Jonta ali ku ofisi ye era ye aŋŋambye nti genda uyu mukwano gwange amanyi okunkubamu ebikonde mu mugongo ne muga kasita takuba bya mu lubuto manyi eby'omugongo bijjanjabika naye waliwo abakuba eby'omu lubuto so tiimu ezo bangi bakwebali ne mukwano guno Kakande mu tawuni wano era yazza agiwuliriza kuviira ddala Kyannamukaka nga tonatandika nanga kwendi nja kusanga nja onansiŋŋaanako nga kwendi mpuliriza so abantu bangi bali mu kuwuliriza naye tubeebaza obutava ku impact eno Lwasa Mayinja kakati ekyamazima kiri nti kiri ky'oŋŋambye ku by'okukuba ebyokulwana ebigambo ebisongovu n'ebirala mulimuko ebyamateeka ebyokusiba kooti ne poliisi ebyo ebikwatagana n'ebya kooti omwogezi wa kooti ajja kubyogerako kwebyo ebiriyo era n'ebya poliisi nja kusaba mukulu wange era nebyo bya poliisi abaguddwako emisango manyi kati nze neewalira ddala okwogera ku ebyo byesirinaako bukakafu naye kyemmanyi nti bwabaawo omumenyi w'amateeka ku poliisi bamutwalayo ne ba poliisi nekulogwayo DPP nakola nakakasa oba ddala omuntu ono yeetaaga okuvunaanibwa oba teyeetaaga ate kooti bwamuweereza mu kooti nemuvunaana naye bwaba nga waliwo abaliyo nga bwebayita mu poliisi omukulu twakasi ajja kwogera naye kyenyiza okwogerako ekitonotono nti bw'obeera oli eyo nga omenya amateeka okusookera ddala ag'ebyobufuzi oyinza okuba tomenyaga byabufuzi ng'olwana suubira poliisi okukwata suubira abalamuzi okulamula bw'obeera oyuza ebipande n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo suubira era okuvunaana mu layini eyo bw'obeera muna byabufuzi gondera electoral commission amateeka okulungamya kwe yateekawo bw'obeera nga weesimbyewo gondera electoral commission amateeka ge yateekawo okwewala ebiyinza okuddirira n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo kyokka waliwo mu kino ekisanja ffe tekibangawo mu Masaka infact mu kuleeta Masaka yonna waliwo kati abantu abatakyasobola kwogera nti bankubye n'empakana era nze siri omu ku abo abawakanya nti Kanyike tebaamukuba sikiwakanya newankubadde sikiinaako obukakafu kubanga Kanyike mu kisanja kino kyokka abawagizi bakamukuba emirundi egisoba mu 5 omubaka Kanyike basooka ne bamugoba ennyondo era singa teyadduka n'emmoloka yawona buwonyi bali baagala kumukuba migongo bamugamba nti wajja wano watulimbalimba abamu bamuwola ebyokulya abalala bakuteekamu ssente zaabwe mu kalulu ennyondo kiri mu Kasaka eyo ne bamugoba byakyakannyo ku social media era ne kumukutu gwonna biraba kakati so era tewaliwo omusango gwonna gwaggulwawo abalonzi ne batandika okufuna ekirowoozo nti omuntu bw'atakolerako ddala ku byonna bye mumusuubiramu mumugoba mutyo kakati ne bijja nga bikula twali eyo nkuke olukuŋŋaana ne beecwacwana ne baluvaamu n'asigalawo awo n'obutebe waliwo n'omukyala awo akabaala awo ate omutegeka n'asigalawo kakati nagenza okuwulira jo n'emirundi emirala no waliwo yali eyo ebukakkata era nekiba kyekimu nga bamugoba kakati bwe nawulidde eby'omukidda nti bamukubye nze ng'omuntu mu mutima gwange saafunye kuwakana ekyaŋŋanya okuwakana kubanga sigwe munuli okukoza eki ogusoose kakati ate mumanyi ne mu kikula kye amalala olujeregerero okwemanya kakati olunsi ebyo bisikiriza bakama abo abakulonda
oluusi okuwalirizibwa mutandika okuwanyisiganya ebigambo ate bwebiwanyisiganya jukira bo abawagizi baffe tebamanyi we bakoma bayinza okuba nga kibaleetera oluusi bambi okumenya amateeka ne bakuyisaamu naye njagala kusaba poliisi bwekiba nga kituufu nga waliwo abawagizi bamulonda luli nga be bamukubye poliisi okutekinga action okulaba nti erondoola ku nsonga eyo naye njagala kukubuulira ku ebyo ebyali awo wennyini awogerwako nga wali ensi 5 omubaka Kirangwa Kanyeke Evans Kirangwa Lord Evans Kanyeke nanti kati gwe oli munnamawulire omulabye musajja mukulu nze njogera ku nze akuze naye nze nkuze naye gwe bw'oba oyagala okumanya erinnya Kirangwa buli yasoma naye okuva mu P1 mpaka P7 akimanyi nti ye Kirangwa okitegeera eri Akanyeke yalifuna agenze mu senior naye kati ebyo si byandeese wano erinnya tulimanyi mpozi kati nga yatubuulidde nti oba nali ejjako oba baalinzijjako aba alina okulayira okwejja Kenya era sebo era yalayira era yakola ekibanga bwekiri kyogamba banga bwe yali nga akyali wa taata we nga Muzeeyi Tooli we Bulemba yali Kirangwa era nga taata we ye Muzeeyi Tooli okitegedde so Muzeeyi Tooli we Bulemba waali musajja mukulu ina amakaga ateredde naye nyinyi emyaka gituludde omwana yakulanga mwana we oyo Kirangwa Kanyeke Evans ombaka parliament wa Koto East so naye kati bakuba nti maama we yamala n'asalawo amazima n'agamba nti ate omwana wa Muzeeyi Kaye ono w'ekitoma ekitali kibi oba oliawo yalaba okusalawo obanga kyogera kye kituufu anti gweme kiki ate byenjogera wano mbyogera ku radio nsobola okubiddamu kimanyi nti radio erikodinga ate amaloboozi so kitegeeza nina obukakafu wabyo naye kati ebyo si bye ebikulu ekyaliwo yali ava Mulaale ng'ava Nkuke era najja n'eri ekkuba erya maini eriyitire Buwunga ne lijja ate omubaka omukyala Nalule Joanita akwatidde bendera ya NRM in fact ne district yonna era yagikwatidde bendera bw'olaba engeri abantu gye batunuuliddemu akalulu ke engeri gye bamwanirizaamu district yonna yagikwatidde bendera mu ebibiina byonna abantu bagenda kumuwa akalulu naye yali ate ava mu kyana mukaka kati ye nayitirira eno mu Kitengeesa mu Kamyufu eno waliyo abantu bagenda okulambulako waliwo omukyalo mugonvugonvu so ne bajja ne basinkana mu kidda nga Kanyeke ali mu maaso kati ne bakiika Nalule emmotoka jukira Nalule bamuli maaso Nalule bwamala Kanyeke emmotoka ze zaali 3 zimala okwekiika katalina waayita batandika okkuba eŋŋombe olwo wafubutukayo abavubuka batandika okukanyugira Nalule amayinja mu mmotoka olwo etaliimu Kanyeke ey'endala eya Prado eyenkadekade erimu emyufu ati ojjukira atambula n'eno drone eriko ebya nuupu ebeeramu abavubuka ndowooza bano be bayita yegaali yamu bwekiriwoozeka nanti ngamba bwekiriwoozebwa nanti babeeramu n'abavubuka kati simanyi bayinza okuba abawagizi naye kale ntera okuwulira amannya ge babakazaako nti neggaali bwe bityo mannya gaabwe bagabayita buli muntu kyayagala kyabayita kale era ne batandika okukanyugira emmotoka eno ye Nalule manyi bagimanyi emmotoka Nalule ntono nnyo ezirimu mu Masaka eziri so bagimanyi ekyavaamu Kanyeke kufubutukayo mu mmotoka kujja kukuula ku side mirror olwo agenda ogikuulako ng'abantu b'omu kidda bamugaviira kuviira neiba omanyi Nalule asula waggulu awo bwala era bisalagana n'ekidda kakati ate Kanyeke yasula mu Soweto okitegeera kakati abantu bamugamba viira omubaka amanyi kakati ndowooza Kanyeke kimukwasa obusungu bambi n'obujja n'effubitizi ndowooza ng'agamba nti ate yeye omubaka aliyo ate Nalule abantu bogo abali wali ab'omukidda gwe bayita ki gwe bayise omubaka ekyaddamu ekyavaamu kujja kukuulako ka side mirror kana katono akabeera wano mu maaso Prado bwe kali kabanga akakono n'akakunyolako abataka ne bajja bataasizza Nalule emmotoka bamugjeewo ne bamutasa n'agenda era yesubira ku poliisi ebyaddamu byebyo